Yes, alright, tandika butandisi reality cinema bakutuusa ku ne Fredex Motion Pictures bakuleetedde ntandikwa firimu egenda maaso natenga buli ky'okuva mu Means Productions Uganda. Tutandika butandisi wane waffe ba episode ya 14 enagambye tujja kuba tugiraba mpola mpola naye ng'ate big up on everybody nataya abalabika nti muli ku platform mugyekuumiddeko nnyo mwenna abakoze kimusobola okulabika nti VJ Emmy official YouTube channel yaffe baako weeba kale nno mbaagala nnyo Asani nkutumiddeko nnyo mwenna abagyekuumirako nambasa masse manjeri tutandika butandisi Kasude Bashiri nga naye ku screen kwali kanti ntirahuma tutandikidde ombulambalamba saagala bakunyumirize Nalubega Patricia nga naye ku screen kwali Nanozi Daniela nga naye tugenda kubatumulaba mu firimu yaffe nekyatandika manager Sentongo tutandika butandisi ate nate Namwebe Aisha ekyali kunyanjula tutandikiddeyo mukyala Kalooli Omulogo part 14 batumirako mwenna abagyekuumirako aneti abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abali e Saudi abali mu Omani abali Abu Dhabi UAE abali mu ggwanga Uganda Nairobi ne mu bitundu ebirala ebya Africa kasita mubanga mutugoberera tubaagala nnyo mwebale kugyekuumirako is only the YouTube of VJ Emmy official Uganda Lukabe Frederick Nenalyange Farida Ambassador Mwesigwa Kasude Bashiri ba assistant directors atenga Nalyange Farida ye mutendesi ow'okuntiko tukyatandika butandisi era nga tugenda maaso kakati mu kaseera kano nga tutandika tulengera maama zansanze ayina omukyala gwali naye omukyala ono kye twasembayo okumanya yali omu ku abo abalabika okubaani baali balamu baani Namwandu kalooli bano me bamwe bagamba abaggalanda kati omukyala ono ekintu kyatandise okulekani akola atandise okuyitiramu ono omukazi oyo nze mutamugobe mwe mujja kukyejjusa omanya ebiseera ebisinga bagamba nti omuntu yenna kasita akulemerera okwetikka onoonya anamukwetikkirako n'amugamba oyo omukazi nze simanyi oba anaakuma ebintu bya kalooli okimanyi yabiwasizaamu omusajja omulala naye bwe bagamba mukwano gwe omanya otya ndi mukwano gwe nga omukazi eyamutwalirayo amazzi luli maama zansanze ye atalina mayembe ayina kukola kyokulwanyisa Namwandu kalooli atandise omuwandiikako ebigambo ebikaluba alabike okuba ni amutamya eŋŋanda ze omukazi bagamba nti Namwandu kalooli mukazi muzibu nnyo era teyeebereka tunulira omukyala oyo omulaba n'agamba munnange mulina ekintu kye mutamumanyiiko mwe temubeerawo nze nasimbe n'agamba munnange ebintu byalinga ebyokusaaga munnange omukazi musezi oyo ayinza okuba yeyasera ne bbaawe kalooli ataalwala nako ono omukazi muzibu nnyo naye ng'agamba nali simanyi nti baloga emmere neefa ebyo bivaawa n'amugamba nalima sizoni 3 nga zinsala busazi n'agamba kirabika ensigo ze wasimba wasigambi wandibadde oyina alawo oguze n'amugamba waliwo gwe twagula naye ensigo ku dduuka limu yalima emmanga ate ye ebibye ne bidda mukyala kalooli gyatatuukanga ebimera bidda naye mukyala kalooli ne waba tatambudde naddagala liwaayita mu nnimiro muwogo amera ebisasalala oli omukazi gwegamba nze nkubuulidde omukazi si mwangu oyinza okusanga ffene nga yameze akakwacyo kimanyi mwannyinawo ebyamutta wabimanya kati ng'amugamba gwe naye kati wamanya nabyatta muganda wammwe kiki omusajja oyo teyalwala oli bagamba mbu simanyi zaali nsigo n'alusa nsigo okakasa zaali nsigo kijeba nga omusawo bagamba simanyi ensigo yali awaze obwo obulwadde bwe mutannaba kumanya nti buli mu nnyumba yammwe naye we munaabulabira nti obulwadde bwabasensera dda munnange nno nga obudde buyise ebigambo bino mbikubbirako omukazi oyo mutya mulogo ayinza okukwatako najja akuloga munda n'akulwazaamu kabuuyi nojja okitegeera era ebintu bino omusajja oyo nze mbabuulidde muganda wamwe ekintu ekyamutta kiva ku mukazi omukazi kyonna kyeyaleeta mu nnyumba yamwe temukimanyi ono yagamba olimba n'agamba ndi golowooza nti oyo munnange mulamu waakwagala naye buli muntu yenna asemberera emaali gwe gyogereko boogezi obe ng'aloota na kiroote olabe oba onoosula oyo omukazi tasobola kuleka n'osula ukaŋŋenda n'ogenda kuba naye gwe ŋŋamba olinga atawulira nkugamba munnange mulamu wamwe mulogo oli awo kale nnyabo
nja kulaba kale tulabe naye nga sikiwa nti munnaffe mulogo mukazi tebamwagala bwagazi mukazi ng'akuumye emaali ya muganda wange ate batandika batya okugamba mbu simanyi yajja kutuloga yatta muganda wange simanyi yabba emaali mukazi mubbi ekyatandika butandisi bagiyita namwandu kalooli omulogo kaakatuddako wa maamaani maama nakyagaba abaali wano ogenda okweregereza nga zimuleese inspector Kasaasi kati obadde oyiiya nange bye twasigaliza ate tukyalina kye tuyinza okukola ne kiba n'amugamba munnange era newoolaba nkuyisa amangu gano sooka olumpe munnange nkubuulira ki ekyalo kitulemye mukyala Kalooli akitulemezza ogamba onuno mukene oyo ali mu famire y'abamaama baffe bakagege n'amugamba omukazi bannange ebigere buli gye bimutambuza bimugamba kutawaanya abantu naye omuntu oyo abalemesa atya ku kyalo kino abantu bemanya ab'amaanyi gwe naawe n'amugamba nigolabika omukazi gwe twogerako tomumanyi bumanya omukazi yanjoola omukazi yankola buli kimu kyonna omukazi n'alyoka nandoga munda zenna nandogenda yamulogenda mwebyo byemuliko temubimanyi nze inspector Kasaasi seeregana bantu ekyo ekintu senga mwampitira oyo omukazi njagala mukuvulungulire mukwetikkire akankane ayiname embuzo okukigwira n'agamba nti omukazi twagala dde okumuyoola naye tumutya naye kiki kye mumutyako ekyo ffe mu inspector tuba n'amagye waliwo protocol in chain of command w'amagye omanye omuntu kasitaatandika okwogera oluswayiri ebigambo nga biringa ayina masimanyi kwenda huko we panda gari pandeyi omanye oyo mulimu engwala kati maama gundi ono nakyagaba asaze waleete omwami ono Kasaasi ensonga zino azimuyambeko kubanga mbu omusango baguguse wa chairman ne chairman teyabayamba chairman alabika yafuuka wangu ekyo mwakola nsobi n'agamba nti senga mwayitanze mu budde mwe baali muyina okumpitiramu oyo omukazi senga namubamaliririza dda ekyo mukindekere tofaayo ekyo ebyo byonna tugenda suula ebitangaazo enkesi tujja mukabba tujja kaba mukyala Kalooli weesirikire ngenda tegeeza aba DPP babe nga baleeta RPM kubanga tujja kwetaaga n'embeera yonna ekuba kuwalula tujja muwalula oyalema atya asobola kulema Kasaasi naawera enkulukuutu ono wamusobola twetikka nte za kiro 2 ziryenda awo ng'odda kwoyo naye tuba akayumba n'okukooca mukooce oyinamu ku mafuta kunkaleke nga nkookezza omanye ebiseera ebisinga waliwo embeera nga yakusudiya ekyo tofaayo akayumba gwe newonoba otidde okukola ezoba ayina mayembe ffe tulina gundi amafa abagundi waggulu eri ngenda kutegeeza aba woda from above eyo woda njizze eyo ajja genda ekyo kitono what did I just say nkugambye oyo tugenda muli batatu muli bagge muleke mutuveeko tugenda maaso ne firimu yaffe anyiki gye tuyise tutegeera bulungi ate nga ntumiddeko nnyo mwana muwala Zoikaisi mwenna gye muli okuba ni musinziiro tulaba evamu Emmy's Productions natenga bulijjo siyinza kwerabira kutumira ku ba administrators bange abalabika okuba nti munnange mukwasaganya group yaffe ya WhatsApp VJ Emmy Official ate nga tubagenda maaso mwana muwala mwannyinaze omubwati Zainabu binti Juma nkwagala nnyo oyo wako ku kidonno Vanessa promoter Vanessa Vanike ate nga akayimba twakalabye munnange maama owulidde nenja ntumirako Princess Rachel nentumirako Jaria ali mubiru mwena mbagala nnyo Grace mwebali kuleka nti abono be bakwasaganya administration yonna eya VJ Emmy Official WhatsApp adi gundi group yaffe tubagala nnyo mundi ku mutima buli we mubeera mba mbalowoozaako ga mubanga awavudde erinnyo buli kaseera mba nkombawo kaakati nga bwe nagamba nti akali bakenda okalaba wano mu kusena wano obwana obuto obulibeera n'olugambo obulaba mu kwekuŋŋaanya bubanga obuwulidde akadde ne butandika okuseetula emyaka mito nnyo naye obugambo buyina lukulu lengera kano omutwe konna kazimbye empumi olugambo lwagala kubotola buli mu kugeya
kati kano bakabuuza lwaki banne bako bakali obuwimbuli kaseera kabeera kakola ki mbu kasemba mu kibiina mbu baaga abagenda kazza mu kibiina ekyo tekijja kusoboka n'agamba nze kye nagaana kwe kunkuba emigo kuba mpulira mukaabakaaba nnyo mwabe mu bibiina ebya wansi ow'omukyawaggulu yasemba aba wansi bamubuuza lwaki asemba nnyo bamwogerako mu kisomero mbw asemba naye bannanga ono omusomesa wa lugono kaakadwe tuvaako eyo gwe nakulabye oli ne muzeeyi Yakobo wabadde agamba ki ono abubiddeko maama we bikwatirako wa muzeeyi Yakobo akukwana bweba nkwana nankwana gwe bikwatirako wa kumbe muzeeyi Yakobo yabadde akanga ono asobole okugenda ewakanywanyi kati ono bwe yabalabye yalowoozeza ni wabaddewo science chemistry agenda maaso chemistry naye yabaddewo lwakuba yamufunye bubi era nekirabika okuba nti ayagala amunnyonnyole Yakobo omuyita otya abubirako maama we jangu wano nyinyonnyole siina kyenkunyonnyola ojja kunyinyonnyola nno bannange onkubidde ekyoluyi ono azito wange yalidde kubusi muzito nanyi omuntu aba alidde kubusi abata jangu wano kyaniki wabano egenda maaso kakati munange bwe tuveeyo waliwo ajja atinatino omanyi okutambula kulimu ebika mulimu okutinatina okubeyabeya okukasuka empaali okutambula kulimu ebika ssebo nako kati waliwo ajja ayitaayita kati owayo okola buli kaseera akeera kusimba ddagala lyeri bannange nga nkusanyukidde bannange bali kujja kundabako mukwano gwe kyuka baneetwe bane mwana gwate ng'ogulowenze ebyabakyala byagulowenga buli woosiiwuukirira oba ovudde ku noobu naye bane mwana gwe ng'okyaye nnyo ebintu bino ebyabakazi bizibu nnyo girls think women think wenawe noonyerera oyaka bannange naye naawe toli bubi munange nange wendi bwe ntyo namugamba munange era ebyange bwe bityo okuva omwami wange we yafa ayagala nnyo mukwatibwa ekisa ayagala nnyo musaasira ayagala nnyo mufaako namugamba naye ebintu nga bizibu nnyo namugamba munange ndi awo bwe ntyo naye kale ennaku yankwatamu awo naye nemmala nembimanyiira munange nga kitalo nnyo munange ononsonyiwa sajja kuziikirako nali mukwano gwe naye era wendi era munange waliwo omwami Yakobo ono era munange Yakobo oyo okuva etoli omwami we yafa Yakobo n'abeera nga yanyambayambako awo kati era Yakobo n'alaba era ntaika munange kyolaba wabula era nkulaba onyerera bannange Yakobo takutte wabi omugenzi we yakoma Yakobo we yatandikira okusimoola ali ku guvimbi gwalima ogwa Namwandu ono Omulogo kalooli naye ssebo noono naye tali mu mbeera mbi naye bannange ku bbuba kalooli lye yalina ku nfaanana eno gye nfaanana ng'agamba bw'anaakunyiriza bwoti abasajja bajja kutwala kati mbu kalooli ku bbuba lye yalina mbu n'emagomba ayinza ovaayo n'abuba naye kalooli olaba tannavaayo ku buba kyonna kye yamukola kikulu namugamba ne munaye weetuli kati ng'amugamba yooyiseewa namugamba munaye empisa eyo naye olugambo luyika ku kyalo kuno lulinga nkuba kati nono naye akimanyi nti ye gwe baba boogerako olugambo luli ku kyalo kuno lulinga nkuba ate maama Nakyagaba yasinga oluzunza kati yamugamba munaye banjogerako nnyo nga bwendi Omulogo kyereka kibaluma mu mbeera gye ndimu tebaagala kundaba nga nina bwendi ebintu ebyo bibayisiza ddala bubi bannanga abantu bano oba kiki namugamba naye era toli bubi kati ng'agamba era munaye kasita yandekera wennimira ettaka weeriri emaali weeri Yakobo waali ate ne Yakobo avujjirira kyava muyisaawo munange ng'amuleeta mukwano gwazze mulabako kati ng'amuyingiza kaakano bwe tuveeyo tuddako eri obuto buno bukyanga lubanga lwa mmindi baatandika okufunamu kaseko kati ng'olamugamba naye munange
nali ndabanga basika chapati ezo eza Rolex nga siziryangako. Munange ekintu kyoyita ekya bulijjo ku bulamu bw'omuntu mulala ate kiba kyamaanyi nnyo. Bannange natuukako sente ze baabawadde kataata waabwe yabawaddeyo kasente naye kati kali mbukabadde bulijjo keegomba Rolex eyo erimu simanye ennyaanya n'emboga kati kaagiguddeko. Namugaa nti nagambye olye ng'okekkereza olye ku chapati n'ebijanjaalo kikomando ekyo kyambaze kumbati kati kumbe bw'olya echapati n'ekijanjaalo ate oba tulina kyoyawudde nnyo kwegamba ku ndya gye bali awo ne yabulijja akawunga emimonde n'ebinyeebwa kati muzeeyi yabagwako mulimu mbozi ebyana bye kale abaana bano bukyalubanga lwa mindi baali tebafuna nko ssanyu lyonna kyobola bagamba omwana yenna asaana ku nnyina munnange omwana ne bw'abeera ng'omuntu yenna gw'oli naye omwesiga otya naye omwana maama oba muzadde bw'abeerawo ate kirina engeri gye kireeta emirembe kale alengera abaana be nga basanyufu abaagala nnyo era n'agamba saagala mube nga muddamu kubonaabona taata ono akolera safaari n'agamba mmwe byonna ngendagira bugizi kati koba oli ano olina kyoyagala ngamba bugambi baana bange mmwe benkolerera ate bemunaakaaba n'abankaabirira nkolererani ebizibu byonna saagala biddemu kujja wano saagala muddemu munyiige nze kitammwe omuntu yenna abaleetako embeera ajja okukiraba muwulidde kati sente zo kambawe nako ayagala babekwata akasanvu akako wekwata naawe wamamba wadde mwena yategedde omukyala gwe yaleeta abonyaabonya abaana bano ate ng'omuzadde munange okwagala omukyala oba n'ogwa mukwano si kibi naye n'abaana bo baba kikulu nnyo kati ye ng'omuzadde si lwakubamba ayagala nnyo oba okunoona ssente oba okudiibuda naye omuzadde era ayagala okuba nga abaana bali mu mbeera ennungi ofuba okulaba nga basanyuka basaagamu abaana abawala kasita bakula ne batuuka myaka egyo munnange bafuuka baganda bo era kyova olaba abazadde abasinga omwana amuyita maama taata kati ye nnyammwe aliwa ayina waalaze simanyi oba agenze wa Namwandu kalooli we twawulidde omukyalo oyo omulokole bagenze kusoma vanjiri ono takikkirizanga nti Namwandu kalooli mu kifo kya Zabbuli alinawo amayembe ge gali ku akiba ebiseera ebisinga bannange osanga omuntu nga mukyamu naye nga bamuwolereza mwe temugira sigenda kuddamu genda safaari ku lwayo tuziterekekako oyo omukyalo eyo ezimu nga zibeeranga omugamu kinemukyusako keeyo kati munange nga bamusaba taata abagulire engoye naye mbu baba n'abaleetera engoye nnyingi maama ajja ziwamba kati omukyalo oli talina bwamugoba wabula ate n'abaana abeetaaga mbulamu abaana bo oba oyina obbalabirira oyina obbalagalaavu naye ate tekitegeeza nti munange abaana ate bakulemesa okuba n'omukazi naye ate n'omukazi abonyaabonya abaana be yasangawo oyo ate naye taba mulungi kati abagamba engoye ezo tujja zitereka awalala afazaali muzambalirenga eyo empola kaakatuddako wa musajja mukulu yaleeta emirerembe ku kyalo wuuno Yakobo sebo kikindi ku budde ogamba ki ayina engeri gyaweta omugongo kati kumbu ono amuguddeko wayi ompita iki onfuyira emba olinga ali mu kulunda ente olimu amagezi njagala ombulire ovuma wazze vuma sebo n'olyoka okwata mwannyinazo omutwala omugabe gutongama tunulira n'agamba emyaka gy'olimu egyo otuusa okuba oyitibwa omuntu omukulu alimu ku magezi naye go buli wookula mwotunulira omunga oluba olusowa ottose tompita lubwa gwe tompita olubwa gwe omwana omuganda wange n'olwokotandika omugabegabe omubasajja yakanze ekyana ky'abandi okakana ng'akituteyo bakirimi ogubimbi naye oyinza otya okugaba muganda wange toyinamanyira naye gwe onvumye ekiwala atansirise oyagala kulwana nange kati janguwa emyaka gyo girwana nange emyaka nze gino emivubo kangikuba awewuka ani awewudde ani gwendeka gwe mwana gwe omusajja omukulu
ebyokuba tebibaako myaka ebyokuba tebibaako myaka ogenda okwetegereza terera yakoba agudde mu mbi gananiraonyumiro nyiga omumiro gwe muyokusaago nyiga omumiro noddamu omugaba nolokugaba omwana wange ogaba muganda wange gwe tolina baboka oyogaba mbimaze ndeka tontuka olala nja kulaga ku mumiro gwo gwe ompava ku baana baba wange tolina baba osobola gagwayo olina ebikazikazi etategereka tonangira nenagamba sentebe onswazaswaza oti genda va wano kyebakola musajja mukulu efirimu egenda maaso kakati ono aba atambula nga tagwa ku maama nakyagaba owange muli mutya kwinti nga tuludde okulabagana bigenda bitya nange nombadde ndudde okulaba kati mbona ennaku zino mbw abadde tabeerawo engeri gyalina safaari atambula ate abaana be engeri gyabatayagala babe nga boononeka alina omukyala gwe yabawasizaamu abo abakuume naye awuttula bali abafuula binyeebwa mu kinwa asekula bali oli otya gwe kyeyatayokyabo ye kanti ntirwakuma bigenda bitya tuli awo birungi byandibadde birungi naye birimu empulunguse mukyala kalooli yafuuka empulunguse mu binyeebwa linda otandise ebigambo byenagoba ebyabalala simanyi lwaki buli wensanga mukyala kalooli yali mu bigambo by'abantu abantu temukyalina byakwogeraku omukazi oyo lwaki mumwogerera obwenkanida kati emboozi ng'agimujja n'agamba naye nga mpulira nga bakwogerako nnyo n'agamba nti ku kyalo kuno erinnya lya nakyagaba linga eryamutuuka n'agamba nti olabika weewunzise weesulise tereera kubasa motorere ne lwaki mutuntuza mukyala kalooli atalina kibi kye yali abakozi omukazi yabakola ki bannange lwaki mwefuula abantu ababi abazibu bwe batyo kale omukazi omulokole oyo nga bw'omulaba ne mutandika muwaayiriza buwaayiriza naye tegenza kundoga n'agamba ndi gwe omukazi olwali kuloga lw'olimanya ajja kuteeka empanama awazibu wolikitegeera nti bulijjo gw'oyita mukwano gwo talina waataloga alwaza ebizimba temumuwaayiriza oyo omukazi si wa mayute sooka otegeere omukazi oyo gw'ogamba mbu simanyi akuloze kyogamba yakuleetedde n'obutabigula kubanga mwekwasa nnyo obulogo oli wakabi nnyo ogwo omukazi nawe takyali muntu n'agamba naye olabika okwogera mulimu gwo olabika oyogera nnyo ku bantu b'osanze n'agamba naye gwe sooka ombuulire olowooza mukazi wo lwaki tazaala oyo nze omukazi wange tetunayagala kuzaako baana omukazi talinaba kutuusa kuzaala naye nga towaayiriza mukyala kalooli mbu yatulemeseza ozaala nze sinaba kubanga ntereza butereza byonna olunaku lwendikeera ku makya ne nga njagala mwana tujja mufuna kati ebintu bino bye mwogerayogera mubirekeraawo n'agamba nti mukyabonaabona nnyo nkugamba ebintu ebituufu ono yamugamba nkubulidde kino okireme nkugambye kiri okigaanidde oli muntu kikula kiggwa atayagala kuwulira n'agamba omukazi mwogeredde ebigambo musimanyi yafiirwa omusajja simanyi akola atya simanyi biki byonna ebintu bye mwogera byakumuwaayiriza buwaayiriza toddanga mukuwaayiriza muntu oba tolina byakwogera sirika mmwe mwennyini muli awo bunafu bubafembegetedde okeera kuba yikozungodde n'ekikazi ekyandiwadde mu maka g'omuntu ekituula oli awo leegabula ezibigulu kugenda kwogera ku bantu n'okitunulira nga kiringa mapu etalina kampasi kyakula kitya kyo nga batandika kwevuluga oli yagaana okukkiriza nti mukakalooli mulogo tosobola kimumatiza ne bw'okola otya kati ono bamukubye naye munange ssebo akavubuka ne kaduka kankuba ne kanuubula obwenkaniddeawo bannange kati ntambula ntyanga nzenna afumyefumye ate n'okyokweyambula kamukubye oba ku kyekibegabega awulira ng'ekitaliimu
omusajja ono aweebwa ekitiibwa ku kyalo ayombera bbali situusa oggula ejjambi y'empya kubanga ate bwenkubwa ng'omutabani ate nga ffe bawogera ku kyalo abalina okugamba ku mpisa z'abaana kati kankubye kale onkubye weewaza amaanyi ojja kukiraba kaakatuddako ewa mukyala kalooli ekyalo kimwogerako muzibu ensi emwetamiddwa tewali n'omu ayagala genda maaso nakuleka nti amukola ki amulabako ebintu bikaaye omanyi kasaazi kati nga mugamba ebintu bitabuse nnyo n'amugamba munaye nkusesaaki mba ntambula mukyala kalooli era newolabye nkunoonya bwe nti ne nga bino nina bigamba omusajja nga mpita awa ngambye mpa nsimanya mpa omulimu neŋŋamba nze omulimu nkola tugenda sole kati yasooka naŋŋamba nti alabanga nze gwatalabamu busobozi kati nga mulimu ki gwakwitidde okuwa nti nzija omulimu gwa n'agamba omulimu gwali gwa ssente nnyingi n'agamba naye omulimu we yagumpa nentunuulira agumpa nentunulira ne ssente zayogerako kati mubuuzi omulimu n'agamba nti omulimu gwenkuwa omulimu ng'ayagala kutuga ggwe eki ng'agamba ekikazi ki ekikyala kimukyala katuli njagala babenga njagala kintutamyetamye okinyige mukyala kalooli batandise omugulira abatemu omanyi ssaba ebintu by'okulogologa naye omutemu bw'abazze ejjambiya temanyi jjembe ddene yagambye miliyoni 3 zampa neŋŋamba ka mukyala mu kalooli ono gwe manyi waffe ate ndyoke naye mukyala kalooli ebyaddala bye mulogo bamuwadde omutemu ajja mutte baguze omutemu ajja mutte naye omutemu lwatuuse n'eddogo limwogeza limugambye eddogo limwogeza ebintu byonna bye bamutumye abyogedde naani yamutumye yamuganga ngenda kuwa ssente ate yatandise okwambala ali muzidde olisigabana n'agamba wekibanga lwayagala okuntwala akanywa omanyi woba olina omulaba akwagala ng'oli mufu teweebaka mpaka nga naye awedde n'amugamba nti nze ngenda kuwa ssente njagala nkuwe ssente omuntu eyabadde akusindise ate omulimu tegugenda kukomaawo njagala obeera omutemu wange kati ku mayembe ayagala kwongerako omutemu abo abantu nga bannange tebanjagaliza abantu banjagala ndi mufo abantu ne baba nga bakwagala ng'oweddemu bannange ensi nebadde ki babeereyo nga bazunga kumbe banoonya gye battu kati okunyirira kuno kwe kubaluma ali muzidde olisigabana yatandise okwambala ng'abana abakyala balina essente ne bwanayomba mbukazi muzibu nnyo tatuukika ku kati nga ngutukika oli yagamba mbu toli mwangu kyokka nze ndaba obyanguyiza kati njagala maama nakyagaba oyo babanga bwe batandise ebintu ebyo gwe tofaayo omukazi we w'omusangira sooka omuwe omukuba empi 2 zimuteeketeeke owulire n'agamba byonna byonna bye bagamba musimanyi nti nze mulogo nze mamazeeko emirembe nze bo ebigambo bye banjogerera si bigambo ne banjogerera simanyi natabba wange sebo bakugambye gyonzite iye n'agamba nti gwe yaguze nze nsiyinza kugira naye nze kati nkubuulidde weegendereze nze sikusse naye bayinza ofuna omutemu omulala yamugamba nti nze sikusse naye bayinza okusindika omutemu omulala akutte kati beera mwegendereza ebya mukyala kalooli baagala bijja ku leva esooka babitwale ku leva ey'okubiri kale nakatundu kaffe kano ko bwe katube kalabise tugenda kuba tusinkana mu katundu ak'okulala olunaku olw'enkya tubaagala nnyo mwenna abagibaddeko abankuumire